abasirikale bafande nakalima uya akuba simanyi batugamba Ssenyonyi talyanga ku sente gwe jjajja Bini uyo propaganda wa mwaba umba tu Ssenyonyi is the very clean man and he is the best leader of opposition in Uganda mwabagamba nti Mpuuga yali asimanyi Ssenyonyi yali simanyi Ssenyonyi talyanga wadde nusu y'omuyi w'omusolo okuleka okutankuula eno levo gye muliko y'okwekalakasa Ssenyonyi yabatuusaawo kuba yagenda n'abikkula obubbi bwa parliament bwonna yagenda n'abalaga essente z'amasannyalaze essente za generator zonna Ssenyonyi yazibikkula Ssenyonyi omulimu gwakoze bannayuganda mulina okkeranga ne mumutwalira enkoko ewaka Ssenyonyi omulimu gwakoze bannayuganda mulina okkeranga ne mumuteeka mu ssaala n'awangaala nga bajjo mulina abantu be mulina okusabira mu bulamu bw'ensi eno mwabagamba Ssenyonyi yalya muli banyampi of which dembi lyamukwogera nti Ssenyonyi yalya naye Ssenyonyi talyanga wadde 10 nteekawo omutwe gwange guno omunene nteekawo obulamu bwange bwonna nteekawo obulamu bwange bwonna Ssenyonyi talyanga ku ssente Ssenyonyi talyanga ssente ekyo bwe mulizulamu Ssenyonyi akantu konna nti yali amujjanga ne munyiigira bajjo kuba Ssenyonyi ye muntu gwe neesiga taata we Reverend he's a very polite man professional man mwabaga nti Ssenyonyi yalya nugu yammwe ate akyabakubira ddala ku mutwe bajjo plus Ssenyonyi yikoze ensasagge Ssenyonyi talyanga kusereze ndi tiimu Ssenyonyi ate mumanyize siina side mu byokwogera amazima singa yalya singa nze mukuba Ssenyonyi talyanga wadde 10 naye afande okuva lwe mwatambula enguzi nga yeyongera bweyongeza afande kuba tewali kyali kikendeddemu no omanyi mutabani bajjo enguzi teyeyongera bweyongezi nti twalemererwa okuva olwo twatandikira ddala okulwanyisa enguzi twayongeramu amaanyi betukute bangi unity ya anti-corruption yokka wenaviiramu twali tukute abantu 3 naye jjo nabadde ne figures nga mukama wange ali mu brigadier general Henry Soke nga yazimpadde abantu 617 abali b'enguzi 617 bebakakwatibwa bakalivalinga sente meka afande bwavayo nga olikavalize sente meka mu anti-corruption wenaviirayo twali twamala okurikavalinga biliyoni obuwumbi 35 35 biliyoni 35 billion shillings. Afande munansa ayagala okumanya mwali kavalinga 35 billion zalaga wera zakola ki kuba tezadda mu bantu zaddayo mu consolidated fund era obujulizi bwaliwo nti waliwo ze twayimiriza eza covid zokka tebali bagala okubba eza covid bali aba prime minister bwali buwumbi 8 ezava mu ddagala eryali ebicupuli zali buwumbi kumpi 5 ezava mu gaming and lotteries kali kawumbi kamu ne biliyoni 8 nyingi jukira twakilininga institutions kati zikola obulungi institutions nga Post Bank Uganda bwe twajjamu bali abali ake ba MD ne directors be kati Post Bank yemu ekola obulungi okusingayo mu banks za government jukira yo eri 100% government na Greek afande kati amagwanji bajjagamba ndi mu accountability tuwe twatambula waliwo byakolebwa okuva olwo kubanga president yalaga ensi nti ayimukiddemu n'atulagira apo abali mu anti-corruption unit C IGG n'ayimukiramu era bya IGG sibimanyi kubanga balina public relations officer waabwe asobola okubyogerako obulungi mukyala munira olutalo kweruli munnayuganda agamba nadafa abavubuka tikituufu mulaga nti mulwanyise mulete mulina result kubanga ne mukwata ababbi mubata sigamba nti mulina ekintu ky'ababbi b'enguzi be muwamba singa bwe mukwata ababbi b'enguzi mubateeka kalabba ne muwambe byobugagga byabwe ne mubatwala butwazi luzira ddakiika 3 nga bakomyewo ngera baddamu bali enguzi kati kibonerezo kye muwadde abali enguzi nga gwe kafulu mu kulwanyisa enguzi afande naye mutabani ebintu bya kalabba tebiyamba omuntu bw'omutta oba teri mazima g'oba okoze omuntu nze kyenzikiririzaamu kiri nti etteeka lino eryokurikavalinga oba omuntu okumuggyako bye yabba ng'amaze okusalibwa omusango eryo lyerina okukola obulungi omuntu n'amanya nti no bwabba n'akwatibwa ajja kusibwa n'ebye yabba bijja kukomawo mu nsawo y'eggwanga n'ebyobugagga bwe babitwale ate mulina kimwali muwambyeyo n'ekimu afande ekyo kyeki weebiri lwakuba kati sina figa mu mutwe gwange naye nkimanyi
waliwo ebya recoveringa naye si bingi okusinziira ku bibbibwa ekyo nja kukkiriza nga siina kwemulugunya nti kituufu okulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi tetunatuuka ku ddaala oba ku lengo naffe lyetwetaaga naffe lyetwagala ate ekireese ekyo kwe kuba nti abantu abannansi bonna tebanayimukiramu kutandikira mu maka basituse mwakute bakwata afande be basituse bali makomera anti kati abasituse nga tebali organized bulungi nga bagenda okutabula eggwanga kubanga bw'onooyimuka wonna w'obiiridde gy'onooyitira ojja kuba oyonoonera abantu gy'onoogenda ojja kubanga teriwo amanyi nti ojja tetwagala kwonoona mirimu gy'abalala tetwagala kuyimiriza abalwadde abali mu ziambulensi tetwagala kulwana n'abatamanyi olutalo luviiridde wa kyetuba tugamba nti apoliisi bano abaana betwawabula nti basooke beekolemu omulimu mubakwate mubateeke mu mbuga z'amateeka mubakwate bulungi si kukwatibwa nga bakwata abatemu ate ndowooza kyekyakolebwa tewaliwo eyakubibwa tewaliwo I think bakwatibwa bulungi afande bakuba Sami emiggo ng'omubbi w'ente bakuba Sami nga bamukuba abamagye bamukuba ng'omubbi w'ente Sami the mighty family aliwo oyo ate bamuyita Sami bamukuba emiggo era afande abantu ku internet bakusaba nti gamba gavumenti eti abavubuka bano bakuteko kwekalakaasa deni balabe ekiddako bave mu makomera kubanga balaba nga babasibidde bwerere bade batuusa ddembe lyabwe eri gye kikwatako mutabani bajjo kati birowoozo biva ku internet kuno afande biri ku internet abaana abo kati bali mu mikono gya kooti kati ate state oba executive ne legislature si be bavunaanyizibwa kati kooti ze zinaasalawo kyenzikiriza kiri nti tebajja kukwatibwa ng'abatemu emisango teyenkana kooti nayo eyina ebiragiro byayo bwebikwata nzikiriza nti bajja kusalibwa omusango ogubasaanidde niye walabi President Museveni ng'akulagira ddala nti Parliament eyina makulu walabi bwe yavuluza Sewungu wamulabi bwe yagambye Amongi kati ebyaddala Museveni tasobola kuzaako Amongi ku basipiika Museveni yakoowaanita mukati ka nkuwe bwino totidde Museveni ye tayagala nga Amongi abeere sipiika ono omusajja bamuyita both is it olanya bwe yafa yamukubira esimu amanyize ne program kwenkwera information olanya bwe yafa yamukubira namugamba gwe speaker Anita Amongi yagala neyewola 10 billion mu Centenary Bank nagamba ne program banayi kale bali 10 billion gobijjawa nze professor wa bwino kati kankuwe bwino Anita soko sike nkusomese kadima lero naze mu Yesu bwa kuogana bwa kusomesa Anita Amongi yewola 10 billion nagula ba second members olanyanga amaze okufa Museveni ajja mu meeting y'aba second members omuntu atali akusendeza Amongi yali otafiire Rebecca Kadaga mpuliriza ati nze nanyini bwino mu nsi kino bwino n'wendifuka primary gamba tuwanga bwino abantu balinga batana batali akusendeza Amongi president ajja mu meeting wanchi bamugamba kusirika nko yinyonyole bamusaba wekitiibwa enkola ya NRM Museke owulira nti kibadde nga bulijjo nti deputy yayinofuka speaker it's mandatory speaker Amongi agenda afuke speaker ni Museveni nakwata ku mutwe bwati kwanga Museveni Seke isoko sike nkwe bwino Seke leka nkuyambe leka abantu bawulirize Seke nesala wa Amongi afuke kakatali muntu musanyufu tali muntu musanyufu nga Museveni Amongi kubanga yiyambudde kwa president Museveni tawagira nga nyoko Amongi alinga mutaddao kumuzanyira diru za opposition kwa mulimu gwamwe gwalingwa gwagula opposition it's my opinion mpuliza kye nkugamba kati munaye Museveni nga bamusinga amaanyi ng'agende kololo ng'aleetera eggwanga ekizibu ati nkuwa bwino lwaki otya bwino kati maka nkuwe bwino Amongi yajja atya okufuuka sipiika lwaki mumutya naye ebibbe tebyala kadima tobbanga kadima obubbi kibi tolyanga sente z'omunaku zikaaba abanaku bakolima lwaki buli avaayo n'ayogera ku nsonga yammwe Farida yavuddeyo n'akola post sagala kwogera ku nsonga naffe anti naye eri mu kwekalakaasa kati Farida ayina lwaki mukuba abantu abavaayo ne boogera Farida nakazibu abalaga nti bali kusaidia ayina demokola kyayagala era zimugana buli omu ayogere kyayagala kuba tuli mu Free Democratic Party leeta ensonga endala bakamala pointi yange nakiwedde abasirikale bafande nakalima wuyo akuba simanyi kye batugamba
Ssenyonyi talyanga ku ssente gwe jjajja Bini. Oyo propaganda wamu abawumba tuutu. Ssenyonyi is the very clean man and he is the best leader of opposition in Uganda. Mwabagamba nti Mpuuga yalya, simanyi Ssenyonyi yalya, simanyi Ssenyonyi talyanga wadde ennusu y'omwoyo w'omusolo okuleka okutankuula. Eno levo gye muliko y'okwekalakasa Ssenyonyi yabatuusaawo. Kuba yagenda n'abikkula obubbi bwa parliament bwonna. Yagenda n'abalaga essente z'amasannyalaze, essente za generator zonna Ssenyonyi yazibikkula. Ssenyonyi omulimu gw'akoze bannayuganda mulina okkeranga ne mumutwalira enkoko ewaka. Ssenyonyi omulimu gw'akoze bannayuganda mulina okkeranga ne mumuteeka mu ssaala n'awangaala nga Bajjo. Mulina abantu be mulina okusabira mu bulamu bw'ensi eno. Mwabagamba Ssenyonyi yalya muli banyampi, of which dembi lyamukwogera nti Ssenyonyi yalya. Naye Ssenyonyi talyanga wadde 10. Nteekawo omutwe gwange guno omunene, nteekawo obulamu bwange bwonna. Nteekawo obulamu bwange. Nteekawo obulamu bwange bwonna. Ssenyonyi talyanga ku ssente. Ssenyonyi talyanga ssente. Ekyo bwe mulizula mu Ssenyonyi akantu konna nti yali amujjanga ne munyiigira Bajjo. Kuba Ssenyonyi ye muntu gwe neesiga. Taata we Reverend, he's a very polite man, professional man. Mwabaga nti Ssenyonyi yalya nugu yammwe. Ate akyabakubira ddala ku mutwe. Bajjo plus Ssenyonyi ikoze ensasagge. Ssenyonyi talyanga ku ssente. Nze ndi ttiimu Ssenyonyi. Ate mumanyize sirina side mu by'okwogera amazima. Singa yalya singa nze mukuba. Ssenyonyi talyanga wadde 10. Ssenyonyi tasobola kulya wadde 10. Ssenyonyi naalya singa nze mukuba. Nze sirina mukwano mummanyi mugamba neefulafuula. Kantekeko abantu bange nabo batalina gwe. Atugenda kati se. Tugenda. Ompa obudde butono. Nteesaako eddakiika 2 n'ongoba. Bajjo plus Ssenyonyi ikoze ensasagge talyanga wadde omuno gw'ennusu. Ssenyonyi talyanga ku ssente. Ebibuuzo bina byogenda okubuuza oba tolina otagala bitagaza. Ssenyonyi talyanga ssente. Afande. Essebo. Tugenda. Okay. Kati tovaako. Wendi. BFM kinta buli ky'omuzika ekisinga ensonga muziwulidde akayimba ke ku mukwano gwange kanyumya okuvaako obufi agamba nti salale ye Yoga Boys njagala okwebaza okuba nga tukyali ffenna kyali ne mwana mulenzi Bajjo Alfonso waliwo ntugezaako okuba nga tukwasaganya ensonga tubaddeko mu nsonga z'enguzi eyo gye tufunidde Afande Edith Nakalema. Afande Wanji Sebo. Jambo mwami kadima. Ogamba otya Afande? Jendi Sebo. Tuli ku BFM wano. Tuweereza eggwanga naawe weebale gy'oweereza ensi. Mwebale obuweereza ensi yaffe tulina okugikolera naffe neetukuza bulungi. Abantu balamuseeka Afande. Abaami n'abakyala abato n'abakulu nsanyuse nnyo okufuna akakisa okwogera kunnammwe ku makya kuno mwasuze ebyo gye mwasuze nsaba Katonda abawe Sande ennungi. Afande tuli ne mwami Bajjo. Essebo. Akuwuliriza buli kyoyogera wano. Mwami Bajjo Alfonso mutabani wange olumu tetukkiriziganya naye nga mutabani wange ate kyamwagalako ye takoowa ebintu byonna kola n'abitambuza n'atabuka n'amala okutabuka n'asomesa n'ava mu kusomesa n'awabula n'amala okuwabula olumu n'abitabula naye Wabale kutuwuliriza Afande. Bwe tuwulira ekigambo kulwanyisa nguzi ekifaananyi kyo kijja mu maaso gaffe. Obadde wali eri mu State House anti-corruption era kati wooli walwanyisa wayambako oli mu investors protection nabo bya corruption. Kituufu ddala. Lwaki muwakanya bannayuganda bavaayo ne bagamba nti bagende beekalakaase balwanyise obuli bw'enguzi obugenda maaso mu ggwanga? Mwami Kadima ne mutabani wange Bajjo Events oba Alphonse tetuwakana na muntu yenna agezaako okuteeka ettaffaali okulwanyisa nguzi. Tetuwakana nakyo kiri engeri abaana abato oba abavubuka gye baagala okubikwatamu. Omanyi mu nsi zonna Katonda ze yawanga oba ze yatonda ekikulu
tetulina okusooka tukuume bulungi ffenna ng'abanansi abafaayo oba abantu abategeere ensi kyeyagala tulina okukulembeza security and order oba obutebenkevu obw'eggwanga tetugaana omuntu yenna okuvaayo n'awakanya ababi ekyo tukyetaagira ddala okuwakanya obubbi okuwakanya obulyake n'obuli bw'enguzi mu buli ngeri naye okikoze otya ekyo security ate nze nga eyasoma ebyokwerinda tetukkiririza nti buli omu wanaviira oba kyanayagala akikole mu ngeri gyayagala tuba twetaaga yenna ayagala okuwakanya ayimuke afune amukulembera tufune abakulembeze batuule ne security security njogera security mu kino abakulembera be bapoliisi so balina okuwandiikira IGG ne bamutwalira pulaani yaabwe ne bamugamba ssebo IGG twagala kuviira sayidi eno tuyitire amakubo ge twagala okuyitamu gano abatukulembedde be bano bwe wanaabaawo akavuyo wabeewo ani ali responsible oba ani avunaanizibwa ku bantu bano abaagala okwekalakaasa so tetugaana nti abantu baleme kweyunga kulwanyisa enguzi nga batambula oba nga balaga ensi nti bakooye. Afande Nakalema bakikoze batya afande bannayuganda bavuddeyo bagenze ku mitimbagano spy abawandiisi bakubye bukatuni ku nguzi president avuddeyo naawe afande gye tuvuddeko awo watukyazaako awo kugamba ebyo tulaba nti tebikyasoboka bano kye bagambira nti katutambuleko tumanyi okutambula banaakulaba tubukeere ku makya tulabe n'afande Nakalema nga ataddemu ekyambalo ky'amagye naye nga tazze kututangira azze kulwanyisa nguzi president naye ataddemu engatto ze ziri empanvu tugenda kulwanyisa nguzi tulaba nti bino biremye ebirala enguzi olowooza tunagirwanyisa nga tutambula butambuzi twakikolako ekyokutambula lwe twayimuka njiyita emikono the three arms of the state amasiga ga gavumenti asatu geggwanga asatu muzi chief justice yeyabakulembera kuva mu kooti zonna supreme court the constitutional court ne high court n'abalamuzi bonna bawansi mu magistrate courts bonna chief justice yabakulembera speaker of parliament then was represented oba yamugenda mu bigere yali the late he was still the deputy speaker the late Jacob Oulanyah Mulemirembe Bambi yakulembera bonna ba parliament president nayimuka ye kenyini nakulembera executive yonna cabinet ministers head of public service nayimuka nakulembera ba accounting officers ba permanent secretaries aba private sector foundation ne bakulemberwa chairman waabwe ne executive director then so abamakanisa ababishops ne bava archbishop nakulembera ababishops bapastors bonna ne beyimukira bapasita Kayanja bapasita Senyonga babunjo nane buli muntu yenna gye yali n'abayo n'abavubuka kubanga jjukira mu makanisa n'amakereziya n'emizikiti actually Sheikh Shaban Mubajje munange tetwafuna omukisa nti afande Sabani Mubajje naye yakulembera Sabani Mubajje teyatambula naye kyengamba abasiraamu obukulembeze bw'obusiraamu bwaliwo ekituufu bwaliwo n'abasiraamu bonna abateeta abagandira ddala obuli bw'enguzi manyi mwagala omukulu oyo Shabani Mubajje wabaddewo ebingi ebimuvunaanibwako naye obwobwa tewaliwo omusango gwamuvunaanwa ne gumusinga titujja kumukwata kituufu nti mugake munange woba mukulembeze muno ebitabula bingi so simuweereza naye so okwegamba okutambula mwakukola dda twakukola naye twakukola nga tulaga ensi nti ffenna tuyimukiddemu naye afande okuva lwe mwatambula enguzi nga yeyongera bweyongeza afande kuba tewali kyali kikendeddemu omanyi
mutabani Bajjo enguzi teyeyongera bweyongezi nti twalemererwa okuva olwo twatandikira ddala okulwanyisa enguzi twayongeramu amaanyi betukute bangi unit eya anti-corruption yokka wenaviiramu twali tukute abantu ebisatu naye jjo nabadde ne figures nga mukama wange ali mu Brigadier General Henry Soke nga yazimpadde abantu 617 abali b'enguzi 617 bebakakwatibwa bakaliva kavalinga sente meka afande bwavayo nga oli kavalize sente meka anti corruption wenaviirayo twali twamala okurikavalinga biliyoni obuwumbi 35 35 billion 35 billion shillings. Afande munansa ayagala okumanya mwali kavalinga 35 billion zalaga wera zakola ki kuba tezadda mu bantu zaddayo mu consolidated fund era obujulizi bwaliwo nti waliwo ze twayimiriza eza covid zokka tebali bagala okubba eza covid bali aba prime minister bwali buwumbi 8 ezava mu ddagala eryali ebicupuli zali buwumbi kumpi 5 ezava mu gaming and lotteries kali kawumbi kamu ne miliyoni 8 nyingi jukira twakilininga institutions kati zikola obulungi institutions nga Post Bank Uganda bwe twajjamu bali abali ake ba MD ne directors be kati Post Bank yemu ekola obulungi okusingayo mu banks za government jukira yo eri 100% government na Greek afande kati amagwanji bajagamba ndi muko accountability tuwe twatambula waliwo byakolebwa kuva olwo kubanga president yalaga ensinti ayimukidemu n'atulagira afa abali mu anti-corruption unit C IGG n'ayimukiramu era bya IGG sibimanyi kubanga balina public relations officer waabwe asobola okubyogerako obulungi mukyala Munira olutalo kweruli Munnayuganda agamba nadafa abavubuka tikituufu mulaga nti mulwanyise nte mulina result kubanga ne mukwata ababbi mubata sigamba nti mulina ekintu ky'ababbi b'enguzi be muwamba singa bwe mukwata ababbi b'enguzi mubateeka kalabba ne muwamba ebyobugagga byabwe ne mubatwala butwazi luzira ddakiika 3 nga bakomyewo ngera baddamu bali enguzi kati kibonerezo kye muwadde abali enguzi nga gwe kafulu mu kulwanyisa enguzi afande naye mutabani ebintu bya kalabba tebiyamba omuntu bw'omutta obatombonereza oba teri mazima g'oba okoze omuntu nze kyenzikiririzaamu kiri nti etteeka lino eryokurikavalinga oba omuntu okumugyako bye yabba ng'amaze okusalibwa omusango eryo lyerina okukola obulungi omuntu n'amanya nti no bwabba n'akwatibwa ajja kusibwa n'ebye yabba bijja kukomawo mu nsawo y'eggwanga n'ebyobugagga bwe babitwale ate mulina kimwali muwambyeyo n'ekimu afande ekyo kyeki weebiri lwakuba kati sina figa mu mutwe gwange naye nkimanyi waliwo ebya recoveringa naye si bingi okusinziira ku bibbibwa ekyo nja kukkiriza nga siina kwemulugunya nti kituufu okulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi tetunatuuka ku ddaala oba ku lengo naffe lyetwetaaga naffe lyetwagala ate ekireese ekyo kwe kuba nti abantu abannansi bonna tebanayimukiramu kutandikira mu maka basituse mwakute bakwata afande bwe basituse bali makomera anti kati abasituse nga tebali organized bulungi nga bagenda okutabula eggwanga kubanga bw'onooyimuka wonna w'obiiridde gy'onooyitira ojja kuba oyonoonera abantu gy'onoogenda ojja kubanga teriwo amanyi nti ojja tetwagala kwonoona mirimu gy'abalala tetwagala kuyimiriza abalwadde abali mu zi ambulensi tetwagala kulwana n'abatamanyi olutalo luviiridde wa kyetuba tugamba nti apoliisi bano abaana betwawabula nti basooke beekolemu omulimu mubakwate mubateeke mu mbuga z'amateeka mubakwate bulungi si kukwatibwa nga bakwata abatemu ate ndowooza kyekyakolebwa tewaliwo eyakubibwa tewaliwo I think bakwatibwa bulungi afande bakuba Sami emiggo ng'omubbi w'ente bakuba Sami nga bamukuba abamagye ne bamukuba ng'omubbi w'ente Sami the mighty family aliwo oyo ate bamuyita Sami bamukuba emiggo era afande abantu ku internet bakusaba nti gamba gavumenti eti abavubuka bano bakuteko kwekalakaasa deni balabe ekiddako bave makomera
kubanga balaba nga babasibidde bwerere bade batuusa ddembe lyabwe eri bekikwatako mutabani bajjo kati birowoozo biva ku internet kuno afande biri ku internet abaana abo kati bali mu mikono gya kooti kati ate state oba executive ne legislature sibe bavunaanyizibwa kati kooti ze zinasalawo kyenzikiriza kiri nti tebajja kukwatibwa ng'abatemu emisango teyenkana kooti nayo eyina ebiragiro byayo bwebikwata nzikiriza nti bajja kusalibwa omusango ogubasaanidde tweyanziza nnyo afande abatalina musango bajja kubatta they will release them kale tweyanza nnyo omukyala afande Edith Nakalema omusirikale akyasinze okubeera n'empisa mu Uganda neyanziza mwami kadimu mwebali tukwagaliza birungi byereere neyanziza n'okubeerangawo buli otukwetaagira wendi kubanga tulina okukwatira awamu afande mukama kuume amina ssebo namwe mukama bankuumire kale afande Nakalema muwulidde ku nsonga z'enguzi ye point gye nagambye bajjo nti tosobola gamba saawa zino nti oveeyo okkiriza ogambe nti bane nakubuuza mpamunayo nteekako amateeka nga nteesa gwe mukama wange nakubuuzizza abassa ekikubo nga babakkiriza otambula kadima muziraamu abassa ekikubo akibo babakkiriza otambula ate bana abalwanyisa enguzi tebabakkiriza tambula anti bali organized ate yalina kakati nze naye njagala tukulemberemu kale okulaba obulimba bw'abasirikale abo nze naye tukulemberemu nga tuli organized oba banatukkiriza naawe tukulembere abantu baffe 2-3 twaba banatukkiriza nga tuli organized osaaga kale buulira alaki atovaati bwowuliriza njagala tukyogere ku leediyo kuno nze naawe tukulemberemu okwekalakaasa baba banatukkiriza lwaki tojja ate nga ogambye tebajja kukubamuekizibu kyeggwanga kati omuntu ali organized yaba ate natali organized yaba ati addamu kubanga tugoli ku muzinalize kuwuliriza nti mweteeketeeke ngabi kale nze ne Kadima tugenda kweteekateeka tugenda bawa tukole bwetu tuwandikire poliisi tugiwe pulaani ebatukkirize tufune abantu baffe bibiri kale batukkirize ate kati gwogamba kakati ate ogaye bwembeera organized tosobola kuyita ku mutaasa awo n'otayingira restaurant kulyamu mmere y'abaani nga kati kyogamba nkubuuzizza kati kikyotegeeza nti poliisi akakodyo okugikozesa kubalemesa kwekalakaasa atujje tebivaawo tukomawo bajja kyalina okuanalizinga ensonga nyingi nnyo okuli ne edakiika ziri 18 ezibula tuyingire amachagaffe ag'olunakaleero bwe tugenda okubanga tutambula mpolampola naye atuuse ndi mulala mukko sigenda kubeera wa bulijjo omutima omunafu uva ku live ya bajjo professor agenda kusomesa lamusa ku bantu tugende abawuliriza Beat FM studio bazikyusize ennaku ze tulinga abali mu nnyonyi Beat efunye ssente bannayuganda mwenna abawulira pulogulaamu eno byengenda okwogera bya Mukasa Alphonse ng'omuntu oli waddembe okunsiba oli waddembe obutampa mmere oli waddembe okunkyawa wabula bw'obanga oli mulwadde gamba Katonda akwedda kisaawa emu yokka ya Beat oleme kufa nga towulidde bubaka buno bw'obanga ovuga mmotoka yimiriza emmotoka owulize pulogulaamu bw'obanga oli wa booda paakinga booda bw'obanga oli ku kizindaalo tumbula banno bonna bawulire obubaka Katonda bw'asindikira ensi nga buva ku muntu ku nabbi w'omulembe guno manyi buli mulembe Katonda wako ne bannabbi kankusomese ge Kadima buli mulembe Katonda abaako ne bannabbi ku mulembe gw'amataba yasindika Nuwa ku Sodoma ne Gomora Katonda yasindika Luti ompulya bulungi Yona ye yalamula Nineeve gumanyi Bayibuli buli mulembe gubaako omuntu Katonda gwayitamu otuusa message ye eri abantu kubanga nze bwe nzija ku Beat FM mpuliriza bulungi bwe nzija ku Beat FM mba njogera mazima nga seekubira omanyi lwaki pulogulaamu eno bagibaako kuba teyeekubira eyogera mazima
oba gwe Bobi Wine oba gwe Museveni njogera ki tugenda isambwango badde mbadde nkujagala osooka oyige lwaki bwe nayita Professor Kikuluma ne bwe nayita Nabbi Kikuluma lwaki ekya Nabbi Kikuluma gwenyini waŋŋamba ati nze mpulira obubaka nga buva wa Katonda nga bujja ogenda vaamu okoze kyaki kakati si kyaki saagala kyaki naye kati nkubulira Katonda bw'akozesa abantu nga ffe n'atuwa amafuta n'agagenda mu nsi mugigula amaaso kati kansooka nkubuliramu kino kimu wano so natandikira okuba parliament program mbekaka temulikodi nga temujjukira parliament yatandikira mu program eno parliament yatankuuka nema okuganda okuddamu okumenya abantu twatandikira wano kyogala lwaki nali nkoze ntaddemu omutwe Katonda takiwa makaso gamaanyi gange oba maanyi ga Katonda kati menyawo kiri nti Katonda yatutikka obubaka okujja okununula abantu be tugende ku mulamu ogwatuleese Bajjo Alfonso njagala mudakiika si nnyingi nnyo ontemeretemere okwekalakasa ko mwateekateeka kuba waŋŋamba walimu bagamba nti banengenda olunaku olunaku batezalisawa bbiri ng'oliwo weebase okimanyi bulungi mbadde n'ekigere ekirwadde naye ati kibayita okwekalakasa toseka kibayita okwekalakasa sigenda ku street waba bayita architecture abakuba plan n'ekyokubiri waliwo bayita bakapiteeni ti kapiteeni yasembayo okufa mu buli lutalo singa kapiteeni ngenda ku street nga nduumira nentuuka ne bankwata olutalo luba lukoze eki okitegedde bulungi engugamba si kwekweka nti fe bakapiteeni fe abasembayo okufa era njagala kuwulira bannayuganda mwena bampulira ku BTFM nti okwekalakasa kuno kwe kukyasinza okubeera successful mu nsi yonna kuno okwabaddewo era abavubuka bawangudde kati gwe tosobola kira kati kankugula obwongo nti for the first time President Museveni n'aleeta ebyokulwanyisa byalina mu bulamu ng'alinga agenda okukuba ensi endala n'abiteeka ku luguudo n'okutiisatiisa era abaana ne bamala ne balumba okuba buwanguzi. For the first time President Museveni ne bamufeedinga the wrong information nti abazungu bakuba abasiyazi n'alowooza nti kituufu abazungu bamukuba. Kankusomesemu ekintu kimu Kaduma nti mu Katonda muggulu abazungu nga bayagadde kuba President Museveni balina n'obusobozi obumunone nakasero nga mwenna bannayuganda mulaba nti agenda ku intelligence byemukangakanga musimanya abasiyazi abazungu. Kankugambe Kadima nti President Museveni tasinganga Gaddafi maanyi tasinganga Mubaraka yali mu first super Egypt superpower nkubuuza Egypt superpower Gaddafi yali mugagga bati yali mugagga yalina ebyokulwanyisa ebisinga bya President Museveni bati yabiina kakati tayimu ng'etuuse mpuliriza abazungu nga baagala okukuba n'oba w'amaanyi nga Gaddafi kubanga President Museveni is a court of Gaddafi tayina n'ebinyonyi byalina bikadde n'ebitanko birala bisitiya gasi bikadde badde nga kasuke mmaleyo point yange nti President Museveni nga bavubuka batandise ekintu kyabwe nojjayo emmamba ng'agenda okukuba nti Uganda ne Kenya kubanga ebyokulwanyisa President Museveni yeta ku street yali ng'agenda okulwana olutalo lw'ensi endala kubanga mu ssemateeka ebyokulwanyisa birina kukuuma bannayuganda na bintu byabwe tebirina te kubatta oba tebirina kubatulugunya era tukuuma abantu n'ebyabwe kankuwa ekyama Kadima nti okuleeta ebyokulwanyisa ebyo President Museveni yali atidde nnyo naye n'abaateekateeka okwekalakaasa baali baagala kulaba point of his weakness mpuliriza kanjogere nze njogera nti abaana bwe baamukangamu ne bati kadenze waffe ebbaale walinga y'akasajja bakayitanga Bulasiyo nga Kabulasiyo buli omu akatya ku kyalo nga tulooza akasajja kalongo k'amaanyi wabaawo omuwala omu bamuyitanga Lamula n'agenda n'agamba nkange nenvuma akasajja bwe yatuuka w'akasajja okavuma kajjayo nsuuluulu mayinja jambiya netutegeera nti akasajja kanafu Kabulasiyo naye luli nga Lamula tannakalumba kanoonya kukavuma kubanga kali tekavumika nga tumanya kuba okavuma tosulawo kino nga tofudde twagenda okulanga akasinyira kesiga nsuuluulu kati ye President Museveni nti omukwekanga okutwamukanzeemu n'ajjayo emmamba n'ajjayo ennyonyi n'ajjayo miigi kitegeeza munafu mutiitiizi ontegedde buli kyenkugamba kubanga Kadima abantu abampuliza ku BTFM nga tomanyi kibi kitulwanyisako ekibi ky'enguzi enguzi ekola bino wammanga omanyi bannayuganda bagenda nakuzibula maaso nakusomesa ti omuntu omu wa batiliyoni ya Uganda emu maama w'oyo eyafudde mu ddwaliro ng'azaala nguzi yemuleetedde okufa singa bano ababba enguzi tebabbye ssente tugende mpola nga si kuwoggana sente zandibadde zigenda mu ddwaliro eryo maama wo n'afuna eddagala enguzi Erwengo nagenze Erwengo ku weekend waliyo amazima gennyini obusomero bubi obusomero nalasanze akasomero singa bano ababbi abalya ssente z'omuwi w'omusala ababba enguzi tebazibba osobola ofuna essomero eddungi enguudo abakolomojjo enjala ebaluma singa bano ababbi tebabba ssente zaabwe singa bafuna emmere ebusoga
obwavu obuli ebusoga buunya n'okuunya ne President Museveni yayitayo n'agamba obwavu buunya nnyo singa bano ababbi si baavu abasoga nti ekizibu kya Uganda eggwanga si lyavu nti eggwanga likulemberwa abantu abatali bamuyo gwa ggwanga ate ababbi abatafa ku banaku ne batamanya nti Kadima nti time etuuse be bakulietizi kibaita income inequality okimanyi oya the rich are very rich and the poor are very poor tibakuletinze gap between abagagga n'abavu kati omugagga alaba omwavu nga atali muntu n'omwavu alaba omugagga ng'omulabe bwe ekyo no kyabulabi kireeta genocide onteka kyenkugamba tibwe tuvayo okulwanyisa enguzi tuba tetulwanyisa tusubira President Museveni okutwegattako naye kenyini abadde alina okwambala engatta gyagende tumakinge ku parliament ate ekyaleeta obuzibu omukyala Anita Amongi Ssekikubo abana abafere beekwata ne bagenda mu parliament yabakkiriza okuyingira naye bannayuganda bwe basazeewo okwekalakasa olw'enguzi ate ng'enguzi eyamba n'Anita Amongi afune services ne babagaana nti ensobi yava ku parliament yennyini nti singa bali tebaagala bantu bano beekalakase Amongi yateyandikiriza banakukola ki era okwekalakasa okumanya kwabadde very successful President Museveni yayinoonye ssente bobanga bannafu ya gavumenti olumu Kayira yalombako olubinizi bankigamba yagana yemirira wali emmengo nakuba olubiri Museveni n'amugamba ti gavumenti ez'amaanyi bazigonza mpola tebagirumba gafula kakati sente President Museveni zeyayinoonye olunaku lw'okwekalakasa ezo sente oba omwavu waza nti ozimu ku factors maka nkuyigiriza Kadima otegera ofuke professor nganze abantu bakwegomba nego gwe esiba okwagala okutegeere bobanga okuba gavumenti ey'amaanyi ne kujavuwaza kintu kikulu ate kya bbeeyi kati yayinonye billion bangambye yayinonye 6 billion edde nze na sources ndi professor 6 billion ezo ku ngeri gye bazibbamu zandibadde zakendedde mu security just one day kati kasoka ngo scenario okwekalaka osoko ne kumananga kubawo buli luvannyuma lwa mwezi Museveni amalako omwaka nga yayinonye trillion 10 budget ya Uganda ebekene katayina sente sasula abakozi nti bwayiro sente zonabula esasula abakozi n'abakozi beekyawo ne beegatta ku beekalakasa logika omutegedde Kadima ontegedde mega ndi philosopher nkusomesa singa gwabadde president w'eggwanga lino president Museveni ontegedde kyenkusomesa logika omutegedde otegedde kyenkusomesa yavaayo n'alangirira obuli bw'enguzi okubanga agenda buggulako olutalo waliwo n'abaka bakyali mu makomera nga babasiba nga gwa president w'eggwanga ng'owalabye ekibadde Kenya osobola okukkiriza namba z'abantu buli omu ave gy'avudde mulumbe parliament wadde naawe olwanyisa mukulembeze w'eggwanga mu nsi ezirina democracy kubanga tukkirize tugande President Museveni eggwanga lyamulema according to it's on my opinion mu ggwanga okulema President Museveni ekisinza omusuula n'okumukyayisa abantu nguzi nandibadde ate mpa security kubanga kati Kadima kankubuuzeemu security gyakutte okukwata abavubuka abatono abato singa security gyakwata mu babbi oba singa security gyakozesa mutemu singa ettemu likyaliwo mu ggwanga mbeera president ekintu ekisinza kunkyayisa eggwanga nguzi ate nange nandibagambye abasirikale mukuuma abantu abo bulungi bamakinge paka mu parliament beekalakasi ngaze president making sure ati ntekawo security ate nembawa ne security nebagenda mu parliament ne beekalakasi kubanga it's a fundamental constitutional right abantu okwekalakasa nga tebalina kye boonoonye nze buli lwentula ku radio kuno nvumirira abantu abavuma nvumirira abantu abanyaga ebintu by'abantu nvumirira abantu abakuba abantu n'ababba nvumirira abantu abatawa respect ebibiina byabufuzi birala ogwo mulimu ngokola wano ku BTFM era nkisiba nkikola mpuliriza kati mbeera kuba president wa ggwanga na security okutulugunya bannayuganda n'okubakwata n'okubasiba mbagamba muwerekere abantu abo temubakkiriza kukola kajagaliro ku kkubo mbawerekere paka mu parliament beekalakasi kubanga ebyaddala for the first time parliament eno yesinza okusuula ekitiibwa kya parliament njaga tukkiriziganye Kadima nti for the first time in history parliament ya mukyala Amongi yesinza okutyo kati nze sobola genda kufuuka honorable eno ya 11 anti yesinze okutyobooza ekitiibwa kya parliament mu byafaayo ekigireetedde ekyo kimanyi nti obuli bw'enguzi bungi abanaku tebafuna services zebaagala Kadima nze naawe tuli munnayuganda Kadima nsobola okukeera ku makya neefa naye omwana wuli neggwanga ddala ly'olyagala asigalemu anjaga tube realistic nga twogera mpola ndi munaddiini ate ndi mulokole ndi mulokole bajjo mu bulokole bwo okifuna mu bwongo bwo nti bannayuganda tusobola obbaleka beekalakasi bannayuganda baddembe nga teboonoonye mu Katonda muggulu bannayuganda kati ngenze mbazibula amaaso baddembe tebasobola kukwata ku kintu kya muntu yenna mu Katonda muggulu tebasobola kuluutinga kubanga baali baagala kukwata bipande kugenda mu parliament kugamba nti tukooye obuli bweyingira munda mu parliament ng'abasekikubo ne bantu wadde garden ya parliament ng'abasekikubo bayingira ne beekalakasa abakazi ne bakuba endulu bo tebaali bantu abasekikubo bayonoona ebintu ng'abasekikubo batayonoona bintu naffe tetwandiyonoonye bintu
njagala Kadima tukuze eggwanga lino nga litambulira ku democracy njagala tube realistic and serious nti waleme kubawo baana na byana Kadima eggwanga lige gavana buvunanyizibwa bwange naawe okutereza eggwanga lino ekyokubiri siturago si ya Bajjo siyo siturago ya bannayuganda bonna kakati President Museveni ensobi gye yakola kulaga nti awagira obuli bw'enguzi ekikolwa kye yakoze okusiba abaana mpulira okikolwa kye yakoze okusiba abaana abasami n'asiba bazaake yalaze nti ali mabega w'ebikolebwa mu parliament nti ye boss mpuliriza nze njogera bya mukasa nti President Museveni abantu bavaayo okuyambako okulwanyisa obuli bw'enguzi ate gwe n'obakuba emiggo n'obatulugunya n'osiba abaana abanaku mukatango kitegeeza owagira obuli bw'enguzi kitegeeza President Museveni he's very happy na kino ekiriwo is why because lwaki abamuyamba okulwanyisa enguzi bakuba emigo n'abagirayo emizinga n'ettanka kubuza abamuyamba lwaki ate batulugunya abamuyamba okujjawo enguzi azayogera ku nguzi ebbanga Bajjo lwaki temumuwa chance n'alwanyisa enguzi tetusobola Kadima for the first 40 years enguzi ekulemye okulwanyisa Kadima okuviira ku Global Fund obijjukira bulungi sente ze babba babbye sente z'abanaku abalwadde basirimu obijjukira President Museveni tumuwadde chance ya myaka 4 enguzi emulemye okulwa anagirwanyisa kati nga akaddiye nga bulayo emyaka 10 ku 5 okuvaako gorabuza ekintu kikulema emyaka 4 Kadima kiringa kubeera na mukazi nga temuzaala nobeera ne mukazi oyo guwawasa okumala emyaka 4-5 noga nti ajja kuzaala ku myaka 99 kakati bannayuganda baga President Museveni enguzi okulemye okulwanyisa fe kati gyerwanyisize kati bino ebintu byazze mu bantu tebikyaliko nti Bajjo yakulembedde nti Bobi Wine yakulembedde bannayuganda batandise okwekwatira mu nsi yaabwe kuba balaba tebakyalina mununuzi essuubi lyazze mu bantu okwerwanirira ontegedde Kadima kyenkugamba lwaki abakulembeze ontegedde kyenkugamba nti nkutegeera Bajjo lwaki abakulembeze abamanyi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Honorable Mulyat wa FDC ba Elias Lukwago tetwabalaba mu kuvaayo nga beekalakasa nga ate bagamba nti balwanyise kakati Bobi Wine obutagenda mu kwekalakasa njagala mutegerewo bulungi bannansi tubagamba nti okwekalakasa kuno kwa Nuupu kwandibadde partisan tekwali kwa Nuupu tekwali kwa Nuupu nti ekyagana Bobi Wine okugenda ku luguudo okwekalakasa ekyagana Elias Lukwago okugenda ku luguudo okwekalakasa ekyagana abantu bonna kulaga international community abantu bonna nti bino si bya bufuzi bino bintu byakulwanirira sente ya miwa wa musolo of which sente y'omiwa wa musolo tekosa Kyagulanyi yekka sente y'omiwa wa musolo tekosa Lukwago yekka sente y'omiwa wa musolo tekosa Bajjo yekka naye ekoso yo munnansi twayagala okubalaga nti fwe tuvaire tugenda kwekalakasa mugamba bali mu politics mpuliza bulungi Kadima wano walulogiki banalabye abantu bagamba nti Bobi Wine yakola endagaano ne Museveni ez'obuteekalakasa simanyi Bobi Wine yalya kakati kamba buulire bino ebisebo nagamba ko Selector David twayomba naye yali amanyiira kubanga yali amanyiira mbu nina okujja ku radio mbunvume ne muganze sijja kuvuma ne mugamba gwe Selector David ne struggle si ya maamawo ate struggle si ya Kyagulanyi toddangamu kummanyiira kwata omuzinda logende ku radio nawe osomesa abantu balina akamanyiira akabaloza struggle bajja owuninga nasanyuse nnyo Kyagulanyi obuteetaba mu kwekalakasa kuno nti yalaze bannayuganda nti struggle yammwe bannayuganda baleme kulowooza nti balwanirira Kyagulanyi ze bwe zijja ku radio wano siri under Bobi Wine ndi under my pain kati montegera buno kyekugamba kati bannayuganda beyambula ekyo baleme kulowooza nti bayamba Kyagulanyi kati mantu nyenga kugamba ebintu bino lero ndiko omwoyo w'amagezi va mu ggulu buno baka nze toyina lukusa lungo ba mu struggle toyina lukusa lungo enana gamba Selector David gwe tudanga mu kumanyira kamanjiro kako bo bali balowooza nti struggle yaabwe kakati Bobi Wine butagenda ku street yakulaga nti obulumi bwembadde nga njogerako obukuluma naye buwuli okyekwatire kubanga Bobi Wine ng'omutayina maanyi gajjako President Museveni Kadima Bajjo nganze sina maanyi gajjako President Museveni abantu bano banaategera nti bazibusa obwongo nti ennaku ebalumanga baba Bobi Wine tali bubi Bajjo si bubi tinoja kyakulya naye kakati kiba kya buvunaanyizibwa bannansi okuzuukuka nga bannansi okwerwanira eddembe lyange twali abakulembedde actual revolution izo nawe zizze okimanyi nti yajjako Sudan kali kawala kazi na buzinyi kyava ku mugaati Tunisia omuvubuka yettabwa essi si teyali political figure yakulembera revolution kakati kino kinage President Museveni nti abantu batandise okuzuukuka
ompulira bulungi kadima kyekugamba nti abantu batandise okukoowa ebyaddala batandise okyekwatiramu abo abaana abagenze ku luguudo ng'olaba mambe kabadde kabonero kalaga nti this is a beginning bamukyekinga kumanya weakness kati kadima kagamba ekigambo kino oba okwekalakasa kulijja kiro ssaawa 6 oba kuliwa musana mu ttuntu bagenda kukwata President Museveni anaaweeya nga tamanyi sakosirike olaba ekyebugerere nga bwe kyali kadima kati waliwo ekintu ekijja okujja kati kimanyi kyebugere nga n'emmamba tezikisobola kubanga President Museveni yava kuno n'okumanya nti bannayuganda tebabafugisa tanka nti buli lwofugisa omuntu tanka agimanyiira bannayuganda tubakangakangana kubasiba buli lwosiba omuntu agamba katubeere bangi makomera gajjule wabooge bannayuganda tebabakuba miggo buli lwokuba omuntu w'emiggo aguma n'agamba ati manyidde omuggo bannayuganda tebabatemula buli lwotemula okutemula kufuuka nomo ne kusitula emitima gy'abantu kati bali mu kuzimba busungu bw'abantu mpola ompola kyekugamba kadima nti bino bye bakola tanka emmamba nti okutiisatiisa abantu ompulira n'okubakuba n'okubasiba si ye solution kumalawo kizibu kya nguzi solution kulaba nga abakadde abatuuliza ku radio kono bafuna kye bayita social services ng'omunaku w'ebbaale oba omunaku w'e Masaka oba omunaku w'e Luweero ng'afuna services owa Western Region zafuna ontegedde bulungi kadima onagamba nti mbuuliza mwami Bajjo abagenza okwekalakasa tebabadde bannuupu naye lwaki bakozesa ebyambalo bya nuupu terina byambalo byayo ekiro kakiddemu taata abuuziza ekibuuzo kala ya red si ya nuupu kala ya red yabannayuganda erine ku Uganda fulaga sagala muwayirize nuupu mu buli kimu ate njagala kino mukijjemu bino ebintu byenkyukakyuka munaabiteekamu nti nuupu wenaale mutajja biyingira nze nga Bajjo independent mind and activities ngamba nti owenyalemu ng'olaba enguze ettamaama wenjala emuluma twegatte mu lutalo luno oweefudisa owa bbuluba olaba nga nnyokoda afa bubi wegatte mu lutalo luno owa nuupu wegatte okimanyi nti abanyigirizi bakakuwa example okimanyi nti abantu abawagira enyambi basinga okwambala bitishaati ebiwunya nti okimanyi nti abantu basinga bawagira enyali mu kufuna kyakwambala olina ayambala ekisaati kya Museveni bambi nga mbuliriza kansooka enjogera ati yendowooza abanaku enya tebasinga okuwagira enyalemu gwe njagala ondagayo omuntu ali obulungi ng'awagira enyalemu teri muntu ali bulungi ng'awagira enyalemu mpozi ng'atya misolo otegera bulungi nti kati enyalemu yakuletinga kye bayita intimidation nti olina giwagira okufuna ekyokulya ate namina kati kankubulira kadima kino nakyo nkikuyigiriza ntunulira profesa ng'asomesa teri kintu kibi nga bibiina bya bufuzi teri kintu kibi nga mawanga teri kintu kibi nga ddiini nti ebibiina by'obufuzi bye bisinza okukumira President Museveni mu ntebe bye twagala tukube bimalewo nti bwe tuba tulina ekizibu nga twagala kubijjawo tebiina makulu bimukuumira mu ntebe kakati bannayuganda balina kwegatta kitole nti owenyalemu n'owa DP n'owa FDC mwegatte tugobe ekizibu ky'enguzi abaana ye message badde bakolaga nti kati kubanga owa FDC asikaza wuwe owa nuupu asikaza wuwe owenyalemu asikaza wuwe owa DP asikakolaki naye singa tubeera partyless tribeless owulira religion nga tulina religion netugaa kati ekituluma kutereza ggwanga lyaffe ku nnono yaalyo kadima Museveni tasula era kitwagala okuzimba ti bino ebibiina by'obufuzi FDC bayagala efune lead of opposition okimanyi DP bayagala efune lead of opposition nupu bayagala efune lead of ki kati ebintu by'okukyusa eggwanga ompulira bulungi tebyetaagamu political party wabula byetaaga kizibu ekyo nga tukutte ku nguzi netugaa nti bali b'enguzi mwenna owenyalemu n'akulemberamu kati Ssekikubo teyakulembeddemu okugyayo emikono tekyakuguse kyenkulaga nti ebibiina by'obufuzi bigende bivaawo gyaweddeyo Ssekikubo si yakulembeddemu okugyamu yakoze ogugwe Ssekikubo owenyalemu akulembeddemu okulwanyisa enguzi kitwagala katwagala n'owa FDC aleeteyo ekintu muleme kwetikanga nuupu ti nuupu yalina okubakyusiza eggwanga nuupu si yalina okyusa eggwanga eggwanga lina kyusizibwamu tebabalimbanga nti mwe abantu kati mwenyigidde mu kukyusa eggwanga lisobola okuvaako lino eggwanga lyaffe si lya nuupu kubanga President Museveni one of his biggest weapon is propaganda siasa yagamba mu katabo wakaita sowing the mustard seed nti bakolanga ebintu byakyayisanga gavumenti y'obote mu bantu kati mu propaganda President Museveni kabaka wa propaganda ojikuye balimba nti afuuka kapa gwakola tumanyi nti kati kankubulya nti teri kintu kiruma President Museveni teri kintu kiruma President Museveni kubanga takyalina buwagizi bw'abantu edda abaana baga bayi Museveni ennyonyi eyitawo kaka teri kintu kiruma kadima abasiraamu oli musiraamu obusiraamu bugamba nti otyanga nnyo omuntu yalina obuyinza ne bumukola ki omuntu yalina erinnya lirimuggwako omuntu yali omugagga nayavuwala owokunaaba ki beebo kakati President Museveni teri kintu kimuluma kubanga yali ayagalwa nnyo sawa zino ng'abantu abafugira ku mizinga President Museveni bwe yava mu nsiko talowooza nga kukuba muntu ku street masasi kufa talowooza nga kusiba abavubuka talowooza nga kufugira ggwanga ku mundu eggwanga eryo yali lyefuga yokka nga yakava mu nsiko yavumi n'agamba nti ekibi kya gavumenti y'obote butemu
indako ekibya government yobote kusiba abantu kakati olabanga biyajja okulwanirira yatandise okubikola byennyini kitegeeza atuse ku climax na yagenda ontegedde bulungi kati nezalero nkunyonyola bulungi otegeera okusooka wandyagadde kubeera mu ggwanga ki nandyagadde okubeera mu ggwanga era nga ani ali kulembera nandyagadde ze sifaaya ani akulembera nandyagadde okubeera mu ggwanga nga buli region eri represented very well amazima ga Katonda mu kulunga services zeziri embalala zeziri Karamoja ne Busoga zeziri e Kampala zeziri e Busoga zeziri e Buganda nandyagadde okubeera mu ggwanga ng'omwana wo bwagenda n'asoma ku university n'afuna degree tebajja mubuuza nti ani akumanyi mu government wabula nga obumanyirivu bwe n'experience ku bagenda osinzira okumuwa omulimu nandyagadde okubeera mu ggwanga ng'emmundu si ye answer nga bannansi ye answer sawa zino President Museveni ekirabo kyayinza okuba bannayuganda kubagamba nkoye ebintu byamwe mbaddiza mwenondera omukulembeze gwe mwagala munnange nno ffe abantu ba generation nze n'emyaka 34 ekizibu kyaffe kulaba ku mukulembeze mupya gwe noba onoolima enguudo okuva ku makya paka kiro twagala kulaba ku mukulembeze mupya nze kyenjagala nzijagala kulaba kigambo kimu kyenji mupya bagwe kadi magoli muntebe sifaayaani azze nakuwa ekyawandiikibwa nsiba nkigamba ku leediyo kuno nti abantu baatuuka ekiseera ne bakoowa Katonda nsiba kiri mu Samwiri ekisookeemu mpaka ku 8 nti Katonda n'abagamba Samwiri tebakooye gwe bakooye nze genda bagambe kabaka gwendiba nti ali bamuli wa bisiyaga kabaka gwendiba waali bamubbi kabaka ne bagamba nedda Katonda ffe twagala oyo omubbi kati kyekisaawa kino abantu bagamba ffe twagala mukulembeze yenna agenda okujja ku ntebe ekizibu ky'abannayuganda kulaba ku feesi mpya kubanga ekizibu kya Uganda ye President Museveni nti mubuuza nti atya nti mugezi nnyo ayina experience aludde mu buyinza amanya amakona gonna og'obubbi Katonda gayo omuntu nga Kadima ng'agenda tambulira ku maanyi g'abantu ontegedde bulungi kyakunyonyola leero naze tofunamu okutya bw'olaba nga buli abaagadde okukyusa feesi y'omuntu tebigenze bulungi eri ya Gaddafi Hosni Mubaraka twamulaba kati kankuwa ekizampu abambuliza ku BTFA teri ggwanga lifugiddwa bulungi nga Egypt ebabakanga abantu ba propagandist be ni alemu Egypt okuva yagoba Mubaraka kuba Mubaraka yadidde ebyobuganga akolanga President Museveni nga Natasha Bweri yali akulira ebitongole togenda ye ekambadde nkugamba gada ekyasinga okusula Mubaraka kyekigenda osula President Museveni nepotism kitegeeza ki okwata family yonna n'ogiteeka mu bufuzi Gaddafi Mubaraka kyali akoze eki kyali akoze naye kasita balwanyisa Mubaraka n'avaako amazima mwenna mukube essimu abantu mwenna bali ku internet oba Egypt teyatereera ekyagana Tunisia yatereramu Libya yo kayita tererangamu tekyagana Libya okutereera nti Gaddafi ono wadde bamuggyako ompulira bulungi yalekamu Gaddafi zimu mungi nti eggwanga yalizimbanga Gaddafi omuntu tiyalizimbanga lya bannansi kyekyo ekyobulabe nti President Museveni bw'anaavaako agenda kulekamu kibayita Museveni zimu kati oli mulwadde nekyo kibayita Museveni zimu mugamba nti President Museveni golina Museveni zimu kuba oli muwagizi wa Museveni zimu kakati ekyagana Libya otereera bali bakita Gaddafi zimu nti Gaddafi buli kimwaki Gaddafi ekyamuleetera ekyo nti nga Gaddafi yayita wadde institutions buyinza nga Gaddafi ye Minister of Education ye PS buli kimu kyalinga ku Gaddafi kati nga ne President Museveni kati saazi n'omulabi akuba parliament nti singa parliament eyo tetusobola girwanira nti parliament nze njagala eveewo naye walabi President Museveni ng'akulagira ddala nti parliament erina makulu walabi bwe yavuluza Sewungu wamulabi bwe yagambye Amongi kati ebyaddala Museveni tasobola kuzaako Amongi ku basipiika Museveni yakoowaanitamu kati kankuwe bwino totidde Museveni ye tayagalangako Amongi abeere sipiika ono omusajja bamuyita both is it olanya bwe yafa yamukubira essimu amanyize ne program kwenkwera information olanya bwe yafa yamukubira namugamba gwe speaker Anita Amongi yagera neyewola 10 billion mu Centenary Bank nagamba ne program bannayuganda 10 billion gw'obijjawa nze ati nze professor wa bwino kati kankuwe bwino Anita sokoseke nkusomese Kadima leero naze mu Yesu bwakuwogana bwakusomesa Anita Amongi yeyewola 10 billion nagula baseke members olanya nga amaze okufa Museveni ajja mu meeting y'abaseke members omuntu atali akusendeza Amongi yali otafiire Rebecca Kadaga mpuliriza ati nze nanyini bwino mu nsi kino bwino nemwendifuka premier gamba jatuwanga bwino abantu balinga batana batali akusendeza Amongi president ajja mu meeting wanchi bamugamba gosirika nkuyinyonyole bamugamba saba wekitiibwa enkola ya NRM Museke owulira nti kibadde nga bulijjo nti deputy ya inofuka speaker it's mandatory speaker Amongi agenda afuke speaker ne Museveni nakwata ku mutwe bwati
Kubanga Museveni seke isoko sike nkwe bwino seke leka ngunyambe leka abantu bawulirize seke nesala wa Amonge afuke kakatali muntu musanyufu tali muntu musanyufu nga Museveni Amonge kubanga yiyambudde kuba president Museveni tawagira nga nyoko Amonge alinga mutaddao kumuzanyira diru za opposition kwa mulimu gwa gwali gwagula opposition it's my opinion mpuliza kye nkugamba kati munaye Museveni nga bamusinga amaanyi ng'agenda Kololo ng'aleetera eggwanga ekizibu ati nkuwa bwino nkuwa bwino lwaki otya bwino kati makankuwe bwino Amonge yajja atya okufuuka sipiika lwaki mumutya naye ebibbe tebyala kati matobbanga kati mwobubbi kibi tolyanga sente z'omunaku zikaaba abanaku bakolima lwaki buli avaayo n'ayogera ku nsonga yammwe Farida yavuddeyo n'akola post sagala kwogera ku nsonga naffe anti naye eri mu kwekalakaasa kati Farida ayina lwaki mukuba abantu abavaayo ne boogera Farida nakazibu abalaga nti bali kusaidia ayina demokola kyayagala era zimugana buli omwe ayogere kyayagala kuba tuli mu free democratic party leta ensonga enda baka maliyo point yange nakiwedde kamaliyo point yange no tukomaawo lwaki onzikiza kumaliyo point yange lwaki bwe banku wa bwino tukakola ebyo lwaki otya bwino endakiika ziri mwenda ezakaira ku ssaawa ziri 5 ye Bajja Alfonso kati matya bwino abwagezaako okubanga atunyonnyola ensonga mwobola okubanga mutuliza banafe bali ku TikTok mugendeeyo ati Alfonso